Yewa Kisonge kulembeddwamu DPC Esther Kizza eriko abasirikale ba UPDF ssentebe w'ekyalo Sumbwe mu ggombolola ya Wakiso mu Myuka nga ye Kabanda Charles wamu n'akakiiko ke ak'ebyokwerinda beekutte n'eggalira oluvannyuma lw'okubaako ekiyumba ky'enkoko kye bazinzeeko ne bakuba abantu amasasi nga mulimu n'abalusuddemu akaba. Afudde bakubye amasasi n'omulala abadde bazze okugula enkoko omulala kasitoma ye naye ne bamukuba amasasi bajasi bakubye si basirikale abasirikale bo baluvanyuma bazze luvanyuma naye abajasi bazze ne defense waffe gwe tuta defense basanze ddala mu kiyumba nga n'omukyala nyini enkoko mwali mulungi nnyo nga n'awanika nagaba bannange temutta abaana bakozi bange temubatta yenze wamma muze nga muzikudda mukutemuze naye bali baana temubatta mubaleke baana bange bakozi abasajja bakubye kubi masasi bawozeza shoot and run babadde munda nga n'omukyala mwali nayini koko mwali munda omwo n'omukyala nayini koko yabadde munda misango gitategeerekeka nga bambi naye abaddemu ku baana besigamba nti badde basala enkoko nga tezimanyikiddwa omukyala abaddewo abanyonyodde abagambye bane bamutta munze mutemunze naye muleka abaana b'abantu omukyala n'awanika emikono n'awanika naye era ne babasuula wansi ne babakubakuba emitwe ne babaasa bazze n'amasasi bo bazze kutta babbi naye ate nga embeera eriwe baditeraga bubbi bwonna. Kigambibwa nti mu kiro ekyakeesezza eggulo ssentebe Kabanda ng'ali wamu n'ab'ebyokwerinda ku lukiiko lwe ku ssaawa nga 8 Mutumbi baakubira ab'amagye ne babaako eddundiro ly'enkoko lye bazingako mu Sumbwe nti nga baliteebereza okubaamu ababbi. Babadde bagaddewo babadde bayisaawo ne bayingira eri munda. Bwe tutuukidde ku ddundiro ly'enkoko lino ng'omusaayi okuva mu baasindiriddwa amasasi n'enkoko ezabadde zisalibwako okuba amaaso kyokka ng'ajja emirambo ssentebe n'olukiiko lwe olw'ebyokwerinda nga kw'otadde ab'amagye abaasasidde be babadde bateebereza okuba babbi amasasi poliisi ebadde batutte. Wakati mu ntiisa etoogerekeka abamu ku baasimattuse okuli abasuubuzi n'abakozi batubulidde ebyabaddewo wabula nga buli omu abinyumya abiddiŋŋana. Abakozi bangi buli mukozi ne bamusiba emiguwa ne bamuteeka wansi era buli mukozi ne bamukuba ejjinja ku mutwe ndowooza muba mulaba wano kubanga mutwalumirirwa era balala balumiziddwa bagenze ne mu madwaliro. Tukyakola tukola tulina musiki tukuba era n'oyo musajja gwe wasse ng'ali awo azina biki tetumanyi bulumbaganye eri basajja bayingidde bakola ki bakuba amasasi. Abamu ku baliraanwa betwogeddeko nabo batunnyonnyodde embeera nga bwe yabadde ne beewuunya ssentebe w'ekitundu kino Kabanda Charles ekyabadde kimutembye n'okutuuka okukozesa abajasi bano ensobi. Ne manager n'omukulu wa faamu yennyininyini abaddemu ng'alaaja nagaba chairman tomanyi tukuŋŋaana kwe kwangu okutuukira kwennyininyini tutegere kubanga tulina amaloboozi ga mutuuze munnaffe. Mwana we kyakulya bamusanze munda siga nti bamusanze bweru yabaddewo mutwe yaliwo ng'omuntu kale bamutidde bwereere akaana ke kamubwe kati akalese kato twetaaga obwenkanya ku mwana oyo. Bano bagamba abattiddwa kwe kwabadde n'abadde maneja w'ekifo kino Ssaalongo Lubega Jimmy nti baakanze kwennyonnyolako nga bwe batali babbi nga buteerere nti era baafudde balaajana. Basabye abali mu kunoonyereza ku musango guno okussaawo obwenkanya nti kubanga mpaawo obubbi bwonna bwabadde bugenda mu maaso nti kubanga nannyini nkoko ne maneja we be babadde batunda enkoko zino. Talina buzibu bwonna segede okufa kwe basirikale bano abaaze ne difensi yaffe ey'oku kyalo kwavudde obuzibu okwokufa kw'oyo Ssaalongo. Wano Ssekyanzi Akram nga yakubiddwa essasi mu kibegabega ng'asangiddwa yenna asibiddwa biplasita ayogedde ku ngeri essasi gye lyamukuttemu n'asaba ab'obuyinza okukwata abo abakozeeko obulumbaganyi. Najja nagulawo wano tutudde wali emukongo nako twasoose nabbeekanga era bwe basoose ne bakuba amasasi ne tugezaako okudduka kati erimu lye lyankutte ne bannanga balabo be bakubye abamu bafudde nzaaliwo ng'omulamu. Bo abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM Kizito Salim bannyonnyodde ku byabaddewo ne bavumirira ekikolwa kino. Kikangabwa ky'amaanyi kwesonga maneja w'enkoko ezo omwami Ssaalongo yabadde abeerawo kayumba ako koolaba akatono ye maneja
Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Rachel Kawala ku lukomo lw'essimu akakasizza nti omuntu omu ye yafiiriddewo n'abalala ne babukawo n'ebisago eby'amaanyi kyokka nga waliwo abaakwatiddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.